Ng'eggwanga lyonna liteekateeka okwegatta ku nsi yonna okuzoona ku lw'abalina akawuka ka siriimu nga lumu Desemba, Taso leero ejjaguza emyaka 30 ng'eweereza abantu baayo n'okubudaabuda abalina akawuka akaleeta siriimu okubazaamu essuubi. Reverend Francis Osiro okuva mu St. James Chapel Makerere nga yakulembeddemu omukolo guno alabudde abalina akawuka bonna okukomya omuze gw'okuddira eddagala ne batalimira wabula ne baliwo embizzi zisobole okugimuka amangu bazifunemu ensimbi ate n'abandi empeke za sepulini bazikozesa ng'ekisula okuggiisa ebijanjalo amangu bagakkiriza amanda. Ng'okuliiza embizzi mu kifo ky'okumira, ng'okufumbira bijanjalo, nga oba fragile oba kiki ebijanjalo eryoke ekole ki eyide mangu balyoke ba preserving amanda gaabwe. Awo tulaba nti eyo ebenga obuvumi eri abatuyamba okufuna ki okufuna eddagala lino. Okwagasa okubira abasawo ne gavumenti bonna mu ggwanga omulanga okwekuba mu kifo abateesaganye olwo abasawo badde ku mirimu mu nnambiro nti kuba obulamu bw'abantu nga bano buli mu katyabaga. Kati tusaba abasawo kubanga bo beediime kati eyo eyinza okuleeta abantu okufa, naye ate tusaba gavumenti naye awulirize abasawo bagamba ki oba bayagala musaalo eyongezebwe. Ate Mafaabi Geofrey omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino alabudde abalina akawuka okukomya omuze gw'okukweka abaagalwa baabwe nti balina akawuka nti kibaviirako okumira eddagala mu nkukutu n'ekiddira munne kwe kulisanga n'alisuula oba n'amukuba okubula okumutta olw'okumukweka ebyava mu musaayi. Ekintu ekyo kize nga kitusoomooza nti abantu tubawa eddagala omu ku bo bw'alisanga lwakuba oli tamanyi lwaki amira eddagala eryo akwata eddagala n'alikasuka. Kati eddagala bwe tulikuwa ery'emyezi 3 ate oli ne balikasuka n'okomawo ne tukwongera waliwo omuntu omulala gw'oba wetwogerera ekitongole kya Taso omulago kiweza abalwadde 7 nga mulimu abali ku ddagala lya ARVs n'abafuna okubuulirwa okudda mu essuubi. Mu kunoonyereza kwaffe n'okusinziira ku ngeri gye tuweerezaamu wano, abakyala batwala nnyo obuvunaanyizibwa ku bintu bino eby'obulamu okuvaayo ne bayambibwa, naye ffe abaami tulwawo nnyo okuvaayo okujja okufuna ki obujjanjabi. Kino kye kitongole ekyasooka okubudaabuda abalina akawuka mu ggwanga nga kyatandikibwa abantu 16 mu 1987 wabula nkati waliwo abantu 8 bokka. Fatumah Nalwanga ne Geofrey Lubega Bukedde ku Bukedde TV.